National Resistance Army bwe wamba obuyinza mu 1986 kyatwala emyaka 10 gavumenti yaliko netegeka akalulu akaliwo mu 1996 era bangi bagira mu nkola y'omugendo oba giyite movement olw'okuba ebibiina byali biwereddwa abafuzi abasooka. Medi Sozi Kaggwa kati omugenzi ye yawangula ekyobubaka bwa Kawempe South era ono yabeera omubaka w'ekitundu kino okutuuka mu mwaka gwa 2001. Richard Sebuliba Mutumba Muddu awulira lwe yamukwakulayo era mu kiseera kino enkola y'ebibiina ebingi yali ezzeewo oluvannyuma lw'akalulu k'ekikungo okusaba enkola y'ebibiina ebingi okuddamu okukozesebwa mu ggwanga Uganda. Sebuliba Mutumba ono yajjira mu kibiina ki Democratic Party era yakulembera ebisanja bisatu nga Mubaraka Munyagwa eyeeyita Mugaati gwa Bata ye yamukunkumula omukono mu kibya era ono yajjira ku kaadi y'ekibiina ki Forum for Democratic Change. Ono naye yakulembera ekisanja kimu mu nakibiina ki National Unity Platform. Kazibwe Bashiri Mbazira yamuwanulayo mu mwaka gwa 2021 era ono mu kalulu kano teatawanye kuvuganya. Bwe twogerera ng'omubaka omulonde owa Kawempe y'obukiikaddyo ye Hajati Madina Ntale Nsereko mu nakibiina ki National Resistance Movement era ono ataddewo n'essuula empya. Ekyamagero kye mwatukoledde okutulondera Hajati Madina Nsereko Ntale ate ekyapasoni wa NRM wa Kawempe District. Emyaka 25 enfuga y'ebibiina ebingi gyemaze ng'etojjera mu ggwanga. Kawempe yonna okuli Kawempe South ne Kawempe North wabadde tewavangayo mu kiise yenna wa kibiina ki NRM. Tubadde ne mukulu Sebuliba Mutumba ebisanja bisatu byatukulembedde ne tuddamu ne tufuna Munyagwa Mubaraka ne tuddamu ne tufuna Bashir. Kawempe myaka 2 mu ekyo naye w'ekitiibwa Madina Nsereko maama w'ebikolwa agireesa ginunudde. Bangi boogera era balowooza ku mugenzi Medi Kaggwa kyokka wano eggwanga lyali mu nkola ya mugendo so si bibiina bingi ebyobufuzi. Ffe kulaffe ng'abakulembeze ba NRM twetiguddeko omugugu kubanga tubadde n'ekizibu ky'okuba tetulina mubaka bw'otuukirako. Kawempe y'emu ebadde tekulemberwangako mubaka mukyala yenna era ng'abasajja be beegiriisa okukira ku kigotta entula. Abakulembera NRM mu Kawempe okuli omuwanika w'ekibiina kino Harriet Namubiru bagamba nti eno ssuula mpya gye batandise era bakwongera okweddiza ebifo ebisinga. Tukusuubiza tegenda kuddayo mpaka kubanga twagikutte bulungi, bantu baatuwadde akalulu akangi, twawanguzza obululu 7. Abantu mu Kawempe South bagamba nti omukulembeze w'eggwanga kino kye kiseera okubajjukira oluvannyuma lw'okukola nga bwe yabasaba. Kati Kawempe egenda kugabanya kwebyo byegenda okubeera nga bifuna mu South era twagala okusaba President Museveni mu ngeri enjawulo Hajati Madina Nsereko amutunulemu. Ssentebe wa NRM mu Kampala Region Salimu Uhuru agamba nti bataddemu amaanyi mangi era yennyumiriza mu kibiina kye okufuna ababaka 3 mu Kampala kwabe 10 abakiika mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Era tuwangudde nga tewali yemulugunya era kyoboolaba bannaffe bali bakkiriza tugenze ku Ruhindi teri alajana mbutawangudde era ne wakola ki ne bamulangira bulungi. Kawempe Republic mukimanyi bulungi kitokotanga kikola ki so Madina ne yavuddeyo nga muwanguzi. Richard Mwanje, BBS Telefina.